okuva ku muganswaza Amasukkulumu ku 3. Omukozi webale gyokola wabula yongeramu amaanyi kubanga olugendo lukyali luwanvu. Uganda bw'enaaba yakusengekebwa amawanga ga middle income status minisita w'ebyenfuna bw'ategeezezza. So ng'ate eby'okutuula mu takisi n'olinda okutuusa omutwe ogulesa abantu abanabana byandikendeera kubanga batwetedde app ya takisi. Ago n'amala mangi ge tukuletedde mu bujubu bwago kusabye toseguka ge tukuletedde. Ebikulu mu Masukkulumu. N'okulaba nti abantu abeenyigira mu bivulu bino bakuumibwa bulungi nnyo awatali bikolwa bya ffujjo. Tugenda kuggala ebivulu. Poliisi Elabudde abateeka ebivulu ku ffujjo erikolebwa ku bayimbi. Cannot be pretending to be leaders in this country when Karamoja is still recording 6.8%. Lwaki tulemeddwa okusenvula? Abaka Palamenti batadde minisita w'ebyensimbi ku nninga. Kubanga tugambe ne bwe bagamba nti si ye nannyini taxi era tuba tusobola okukola ki ogamba nti oke katandikire ku nannyini taxi. Tekinologiya ayingidde mu takisi kati omusaabaze agiyitira ku mutimbagano. Kyatuwunyisa okulaba nti Dr. Besigye we yakwatibwa driver we muyambi we baatwalibwa ate Nalufenya tulowooza ffenna Abannayuganda nti bagitala. Kituufu Nalufenya azzeemu abeefuddisi batadde poliisi ku nninga ennyonnyole oba Nalufenya azzeemu okukola. Webale gwe munnaffe akyakkalidde mu bifo byo tukutuuseeko Amasukkulumu olunaku olwalinaku z'omwezi 27 January 2022. Twalisanaga poliisi ng'erabudde abategesi b'ebivulu ku nsonga y'effujjo eritandise okulabikira mu bivulu abantu nga bakuba ocupa ano bakasukira amayinja egamba nti bwe batateekawo nteekateeka za kukuuma bayimbi bano bandiwalirizibwa okusazaamu ebivulu bino. Kino nno kiddiridde obutambi obw'enjawulo obuzze bufuluma nga abamu ku bayimbi naddala abawagizi ob'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bakasukirwa amayinja n'obucupa. Enfunda ez'enjawulo obutambi bw'abayimbi naddala abawagira ekibiina kya NRM buzze bufuluma nga bano bagenda mu maaso n'okukuba obucupa ssaako okulemesebwa okuyimba mu bivulu ebimu. Gy'oli abalamu abayimbi omuli Mayanja Ibrahim amanyikiddwa nga Big Eye, Jennifer Nakangugu amanyikiddwa nga Full Figure ssaako Catherine Kusaasira baakuba obucupa mu bivulu eby'enjawulo era abamu ku bo ne balangira nga bwe batagenda kuddamu kuyimba mu bivulu okuggyako ebiteekeddwa NRM. Olw'embeera eno okweyongera mu ggwanga kiwaliza ekitongole kya poliisi ekikola ku bikwekweto okuvayo ne kirabula nga bwe kijja okugaana ebivulu ebimu okugenda mu maaso singa abategesi babyo balemererwa okuteekawo embeera y'okukuuma abantu abyetabyemu. Bavaayo n'enteekateeka zaabwe engeri gye bagenda okunywezamu ebyokwerinda n'okulaba nti abantu abeenyigira mu bivulu bino bakuumibwa bulungi nnyo awatali bikolwa bya ffujjo. Okutandika olwaliro poliisi eyisa abategesi b'ebivulu bonna mu ggwanga okutandika okwanjula enteekateeka ze balina mu bivulu bye baagala okutegeka naddala singa wabaawo obuzibu nga bigenda mu maaso. Leero bagenda kusabibwa okulaba nti banjula bulungi nnyo enteekateeka zaabwe nga bwe bagenda okukuumamu abantu n'okulwanyisa ebikolwa eby'effujjo mu bivulu. Wetwogerera nga abakungu mu kitongole kya poliisi ekikesi batandise dda okwetegereza obutambi bw'abantu abeenyigira mu bikolwa by'okukuba abayimbi obucupa basobole okubavunaana mu mbuga z'amateeka. Poliisi era etegeeza nga bweri mu kweraliikirira nti abantu abakozesa obucupa okuba abayimbi gye bujja bandikyuka ne batandika okukozesa ebintu ebiyinza okuleetawo obuzibu eri abayimbi ab'enjawulo. Mu ngeri y'emu poliisi etaddewo abasirikale baayo okutandika okulondoola bannabyabufuzi bonna abaweebwa olukusa okwebuuza ku bantu okulaba oba
basigalako ebyo bakkiriziganyako. So ffe nga poliisi tuli beetegefu era tulina obubondo bwaffe obuli wabweru eyo nga bwo bukuŋŋaanya intelligence okulaga nti buli kimu kitambula bulungi nnyo era nti bannabyabufuzi bano bagoberera ekiragiro ekyabaweebwa okumanyisa poliisi oba okugitegeeza. Bw'abadde mu lukungaana lwa bannamawulire omwogezi wa poliisi mu ggwanga Friday Nanga ategeezezza nga bwe bali mu kwetegereza enteekateeka empya bannabyabufuzi bano ze bagenda okukozesa okwebuuza ku bantu balaba bakwataganya wamu n'ebyo bye baagala. Tuli mu kwetegereza enteekateeka empya ez'abo bannabyabufuzi abalina enteekateeka ez'okwesimbawo ku kyobwa pulezidenti mu kulonda okugenda okwa 2021. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko poliisi yayimiriza enteekateeka z'enkuŋŋaana z'okwebuuza ku bantu ezazitegekeddwa munnakisanja kya People Power Robert Kyagulanyi ku nteekateeka poliisi zeegamba nti zaali tezigoberera tteeka erifuga enkuŋŋaana mu ggwanga. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukkulumu.